Endobeso. Endobeso. Nze Bakali Bale munkubireko. Bakali. Oli otya? Bampise kadimana manja ne kabogoza tuli mutabbizi wa beat wano. Aha, chichi. Kadimana omwala gwe noonya n'omwana. Naye nkuwulira nga avuga. Anti nawe parking wano. Efunawo parking. Funye. Ovuga chichi taxi chichi. Taxi. Okay. Kakati. Ino omwala n'omwana gwe noonya. Omuwala bamuyita Nakalanze Salama. Naye kasitole kankakuddiremu kamabega katono. Nkaali katya. Gwali mwaka gwa 2018. Nga gutandikaawo. Sinkana omuwala ndowooza bwali bukyali buto saamubuuza bingi. Olwali okusinkana naye. Netugendera mu kikola negasa naye. Wayitawo akabanga katono. Bakali. Twomvuga speed. Wamusanga. Namusanga. Nga alina emyaka ng'emeka. Yali myaka nga 22. Kwolwo olunaku lwennyini lwamusanga. Lwemwagendera mu kikolwa. Asiro twagenderawo. Kiriziganya nze nenampaka n'amakasimu twogera. Ye yankubira essimu n'afuna n'ekifunga esimera ng'ajjangu osisinkane. Netusisinkana era. Okay, mwasisinkana wa? Kayunga kalojja akali awo keneerabidde obulungi. Okay, gwebeera Kayunga mpozi? Nze ndiwe Kayunga. Kati tusisinkana newayita wiiki emu nankubira n'angamba afunye olubuto. Okay. Kati oyafuna olubuto ng'awo nga nsanyusa okubeera n'okufuna obuvunaanyizibwa. Mu kalojja ako okay, oli mufumbo oba toli Bakali? Siri mufumbo siwasanga sidangamu yadde okwagala omukazi yenna. Kakati nti bwe mwesanga kwegamba buli omu yeemalirako munne ekimirimiri. Sesebo bale tugenderawo. Kale kakati okay, yagamba nti afunye olubuto. Nesanyuka ng'era omuntu omulala atazaala nako nga weesunga. Awetawo ebbangawo nga tukolagana nze naye naye nga obuzibu simubuuza waabwe wa. Kakati olubuto lwali luweza emyezi nga5. Najja ewaka. Bwe nali mpangisa ebiseera ebyo. Kayunga? Baale musawo, baale wennyini kirandiridde. Najja ntusisinkana. Era nenziramu ne neegatta naye ng'ali olubuto ndulaba era nga kukola kimweruli. Temwekebezanga nako. Wangi? Nti nga temwekebezanga nako. Twekebezaako ate nga ate nga ki? Tetwekebezaako yadde. Bakali genda mu maaso. Kaakati olwo yajja ne muleka ewaka. Ne mugaaka ngende noonya sente ngenda kukola ki? Kujja. Okusanga. Kaakati bwe nadda okukola saamusangawo nasangawo kabaluwa. Nga kagamba maama nkubidde mu kyalo nze ngenze nja tujja kwogera ku ki ku ssimu. Era bwe yankubira nannyonnyola n'ensonga z'amamuwe oba ng'akubambye erabiddemu. Tugenda mu maaso nga twogera ku ssimu naye nga takyajja waka. Mpulira. Okutuuka bwe yazaala omwana. Yazaala omwana n'ansindikira ebifaananyi by'omwana ku ssimu ng'omwana mulenzi. Ne mugamba kati nno leeta omwana tukole mulabeko mutwalire taata oba maama bamulabeko mufunire erinnya. Kadimawe essimu yavaako nejje bwini essimu teddangako. Omwana nakoma mulaba nga muwere. Mu Desemba wa 2018 ate namulabira ku bifaananyi essimu situlangako sikolanga ki. Oba olubuto terwali lulwo? Olubuto lwali lwange oba omwana yali afaanana ennyindo eno kale feesi yonna yali yange. Okay, okusinziira wamulabanga mu bifaananyi. Okusinziira namulabanga era singa olubuto terwali lwange teyagize waka nga ali lubuto ali neegatta naye. Gwe ennyindo nene ntono. Ennyindo eri awo era ezo kinyarwanda ozimanyi ziba nnene ziba ntono. Musajja gwada. Kakati. Bakali. Kakati. Wabula namulabako bwe nali ndi mu takisi ku kyalo sayidi zeeyo Busaana kyalo bakiyita Kiwologoma ne Kasana. Kakati ate n'omulabako n'otayimirira. Ati kuliriza nali mu mmotoka nga ntambula nga wonneekanga omuntu. N'omukulu w'essimu eno ye waffe naye teyambuulira. Namusanga busanzi ng'atambula nga eno ye waffe. Okay. Kakati kiki ky'oyagala tukuyambe? Munoonya. Y'ani amannya?
ye Nakalanzi Salama. Nakalanzi Salama. Mwasisinkana wa? Twasisinkana Kayunga taxi. Ye waba ajjukira. Bakali we taxi bali. Na wajabuzi ku stage ya taxi bali. Asobola okufuna. Banango omutima gunnuma olusobe bakawo slow gotana. Ngologotana ki? Mwana. Kafaananyi kajje ebyaddala. Okay, kakati Bakali. Wandise. Bwe musisinkanawo ogambye nti mwesisinkanawo mu tawuni e Kayunga? Ngawo n'otiko omusaabaze. Kwegamba n'akunyumira. Nanyumira naye ne baako akagambo kenkasuka naye nkuba ejjinja mu njuki naye yakwata. Okay, kakati kye tugenda okukola tugenda kugezaako okumunoonyanoonyako ekirungi nti abawuliriza bawulidde tulabe kiki ekivaayo. Naye wabaayo omuntu yenna amumanyi oba omuntu eri amuwuliddeko oba amumanyi asobola okukubira ku simu yange ne twogera. Nemwogera eri 079 03 91 08. Omukyala alabika yakusigalamu. Kadima okwagala naye oli omuwala yali mulungi. Ebintu ebyali bikuumuufu. Bannange bagamba omuntu gw'onooyagala osooka mulaba bulungi ogusookera ddala. Era bwe wamulaba ne mwagalirawo n'ekiro nali kyali mutono kati emyaka gigenderedde. Kakati Bakali wagisolo awo wennyini wali opangisa era okyaliwo? Navaawo. Wavaawo. Kakati wayiseewo emyaka emeka? Myaka gigenda 2019 mu myaka ng'ena. Okay, kale katusabe Mukama Katonda akuyambe tumulabe. Alhamdulillah. Tukwagaliza birungi bye naye munnange tuddangamu okugendanga bw'otyo weekebezenga. Obulwadde gye buli ate butta. Sansa ujigenza jitya ne Kadima Namayanja ne Ankukabongosa kuchenda mukaga katonyeze 3 beat fama ekintabuli ky'omuziki. Ye BFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga mubawulidde Wanji sebo nawe okuwuliriza leko ky'omanyi bombo kyali sekasenya mu Luweero. Bande akasawu mukazi yalabikira omusajja omutima gumuluma rowe na buuma kabisa. BFM Mwani Kadima semwemba kukyokutaso webala okoleze gwanzo Uganda Mkale boss ano mukulu Kadima omwami watusenga ku beat FM ekyo kiwedde atake mutesisa mukulu Kadima tata mbere mungi nandi kyetwebuuza olubuto lwali lulwe. Wanji abudu Mama Sonko naye omwami oyo kyabateeka kasabulungi omukazi ayinza okuba nga yajjanga ewe naye ng'alinayo omwami omulala. Kyetwebuuza lwaki n'essimu yagijjako okitegeera ayagala kumanya byono wakubadde n'omukwano gwamulinnya ku mutwe. Webale nnyo Mama Sonko aga nti omukwano ono gwamulinnya ku jjoba katumusabire. Kadima Yep. webale tuweereza sewu Kale munefe kwasuwa neeno ebwera mondo Kayunga Nyese ngamba wadde tuli ku kyalo kimu district yemu naye ng'oyo omukazi olubuto terwalirwe n'omwana. Terwalirwe n'omwana. Yebeerere mu muntu olubuto lwaki abadduka. Banga eryo lyonna ng'akimanyi nti wali ovuga taxi. Barabasi. Barabasi ambasada w'abaluli naye Kadima nkubuulire. Bakali naleme kwekubya mizimu omukazi ayagala nnyo omwana nga alina kitaawe naye omwana namuleko omwana ddala yabawo. Natadda. Yebeerere mu mwana. Okay, webale nnyo munaffe webalire ddala BFM. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Haji. Ddala nze Haji Kasule ngambera kabo. Ezebo. Namayanja bali wanga bosi bawulira. Bwe ndi munnange. Bande mumazeemu amaanyi. Sinza gakumalamu. Kakati nze nja kugamba bwe nti omukyalo oyo ddala mwana yali wa musajja oyo yandikomyewo ku stage wakolera n'amugamba nti sebo omwana wo wuuno naye omuntu n'ajjako n'essimu n'agamba nti nobera nga tukyaddamu mufuna nze mbuusabuusiza hajati wuuno. Hajati. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwano kwebala tuweereza. Gwomale gobe mu kibiya. Gobe mu kibiya ndi bandamu bweti. Nga bwamanya abakyala akajanja. Senga ddala omwana yali wa mwami oyo. Yamuleeta dda. Ne ku siteegi n'amunoonyaawo. Naye alabika eriyo taata nnyini mwana. Ono yali mukuza. Sigadde yali tunaakonyekawo. Tumidde abakuza mwenna. Kuza. Namayanja. Wanyise. Ensonga gimalirize. Musajja anoonye mwana we.
obanga omumanyiko mpeddemu amaanyi naye amanyiko nga namanja bwagambye jangu otugambe wano ku Beat FM katulinde mu wiiki batalabise nga tumanya omusajja mwana yesiba nedda wamagumikiriza abogoza tokonkludinga ngabo okay waliwo omwami atuliriza bamuyise kamya Ezron agamba nti mwebale okuweereza nze kamya Ezron kwe tulituwuliriza nsaba kutumirako ku maama wange Nalongo Nalubega Margaret babiri Evelyn Chigundu area akutumideko nyusako ne Victor Jesse Mrs Hilda na buli omu yenna awuliriza Beat FM ekinta buli ky'omuziki kale tetujja kubanga tutuka kuno mpaka olunaku lw'enkya Mukama Katonda nga atwadde ku bulamu yenza buli tebukoza kadima namanja Priscilla nange ankabogoza sana ofuna kabulu from Luwera musule bulungi